Abatakabu Obuganda babutwala ffenna abatakabu kuluna asigala talama. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Television. Kino kyalibadde kitundu kya kusatu ekya program ze 16 zinatuuma Ssebugenyi bwa nsanafu anti bwe zikuzinda teweebaka nkireese mangu kubanga ensonga ezikirimu tezirinda. Ekyo kyolaba kyekifo ky'Obwakabaka ekitukuvu ekituulako emisambwa egimu ku egyo egigabira Kabaka obuyinza ng'atuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Olusozi luno lwa Ssekabaka Kimera era ng'ago ge masiro ga Ssekabaka Kimera ayogerwako gagano gasangibwa Bumera mu Busiro. Obwaguga bw'ettaka lyonna lyolaba lino lya Kabaka era ng'ab'olulyo olulangira be balivunaanyizibwako okulikuuma n'okulirabirira wabula baalitunzeemu ekiseera oba kiyita okulirizinga ne baliguza abeeru aboogerwako nti abamu Bachina oba Bayindi oba Bachina nga naye kirumirizibwa nti waliwo Bannayuganda abeerimbika mu linnya ly'abeeru bano okukoleramu ssente ezisaanyizzaawo ensibuko n'ennambiko z'Abaganda. Ku lusozi lwolaba kuno kuliko ennyumba z'amasiro g'Abassekabaka agasukka mu 3 agatuddeko naye ng'awaasibwa awo woolengerera ddala weewamalirizibwa ewa Ssekabaka Tebandeke. Ono nga ye Kabaka eyalina amaanyi ag'enjawulo era eyanaawuza amaanyi g'emisambwa ng'agisaba oluzaalo. Era ono ye yaviirako n'okutandikibwawo okw'enkola ey'obukulembeze ey'Obwakabaka Kateebe oba Omulangira Juma Katebe era ng'ono atudde Bundeke olusozi lwa Tebandeke lwe lwolaba olwo lwe bali mukwasa. Nkuweereza nsinzira ku lusozi Bumera olwa Kabaka Kimera Ssekabaka Kimera okutudde olubiri lw'enva okulaga era nga luno ng'oggyeko lyo olwasibwa olwa Tebandeke lwolengera eri tezaawukana nnyo wabula ne Bumera gye nnyimiridde kwe kuli ennambiko lw'olusozi oluddako okubanga lusaanyizibwawo. Tugenda kwogera bwenkulambuza olusozi luno naye nga kansooka embeeko bye mbajjukiza. Omwaka 1.5 oguwedde nagezaako nga bwe nsobola okubalabula nti ensozi zino zaali zizindiddwa era nga zitundiddwa. Nakola risks nnyingi era zaali nnene okubalaga olwa Ssekabaka Tebandeke olwatundibwa n'ennambika ezaali zisigaddewo ez'emisambwa era nga zino we twogerera zaggibwawo. Kati omwaka guno olwa Ssekabaka Tebandeke nga luwedde kyayogeddwa nti waliwo ate omuguzi omulala ono simanyi oba mweru oba muddugavu ye yeerimbise mu mweru naye nga luno olw'Ebumera ewa Ssekabaka Kimera lwo lwamaze dda n'okulambikibwako obubonero bw'okwasibwa. Ssekabaka Kimera eyameza Obuganda luno lwe luddako era lwalambiddwa dda. Nsaba okubategeeza. Nyongera okubabuulira nti amagye gaaleetebwa dda era n'abatuuze bagatenda. Batandise dda okulya n'emiggo egibasuza ku tebuuke lwaba lyo lulangira kwagala kulya ssente nga tebafuddeyo ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri. Batukubeera bw'ogaana awo bajja ne bakukuba olina ovaawo nga bagenda okwasa. Ababakuba Bachina Bannayuganda baddugavu. Bannayuganda naye baamagye. Nga baleeta barakisi yaabwe yonna wano. Amagye nga boogamanyi osobola oleeta mu bantu babulijjo oleetemu amagye. Bajja abatamidde abasinga. Juzi kateno alina omusirikale mutemeko omutwe kubanga nalina ejjambiya bwe yansanga awo nali mufumbira n'ejjambiya ajja n'omugo gwe atugoba nemugamba ng'atamidde yali atamidde n'akookinga emundu ye nemugamba geza oliiko. Mu byogenda okuwulira mu kunoonyereza olunaku olwaliro ntendeesa entambi ez'enkizo ku bulumi ki obwolekedde abantu abali mu kitundu kino ssaako n'Obwakabaka bwa Buganda bwonna wamu era nga kino kye kitundu ekyokusatu ekya program ze natuuma Ssebugenyi bwa nsanafu nga newankubadde kizze mangu okusobola okubalabula mwetangire bwe kiba kisoboka ekiyinza okuddirira Obwakabaka. Era nnyongera okubajjukiza omwaka oguwedde waawulikikayo amaloboozi n'obujulizi obw'enkukunala obw'okugezaawo okusaanyaawo amasiro ng'ababikola babbamu ebisigalira ng'obuba bw'Abassekabaka era ng'oggyeko ekyokwagala okutta Kabaka waffe abalala baali baagala kutunda eby'obugagga bya Buganda ssaako n'eby'Obwakabaka ebiri mu bifo ebyobuwangwa bino by'embalaga.
Kati nga tugenda maaso kansooke mbalage nga mpitira ku kamera zange ez'omu bbanga ky'olengera awo kye kirombe kya kampuni y'Abachina ekisima olusozi lw'Emisambwa ewa Tebandeke. Kuno nga kwe kwali obubonero obw'enkukunala obukolebwako emikolo gy'obwakateebe naddala ddala egyo egikolebwa nga Kabaka abulidde mu kibira ng'era omupya ali Obuganda. Mu biseera by'Emisambwa kuno kwe kwatuulanga eby'enkizo era ng'emboozi gye ngenda okubanyumiza by'olengera awo ky'ekyuma ekibalusa. Amaloboozi ago g'owulira tegasirika era nga nze okuva lwe navaayo omwaka oguwedde abatuuze baŋŋamba bino tebikoma era tebiggwa, bibeerawo buli kaseera ssaako okutulika kwa bbomu n'ebibaluka ebyeyambisibwa okwasaayasa ensozi z'abajjajja. Kaakati kuno kwensinzidde lwe lusozi lwa Kimereebumera olwalambiddwa era nga luli bwe luba luwedde luno lwe luddako. Byenkulaga ku kamera y'omu bbanga kye kiyanja ekyalekeddwa oluvannyuma lw'okuyiikuula eby'obugagga ebyabadde bikuumibwa emisambwa gy'obwakatebe era mu lusozi lwa Tebandeke, nga bino byonna n'obulambe bw'emisambwa bwatirimbuddwa Bannayuganda nga bayambako Abachina okukkakkanya emisambwa gya Buganda gisikizibwe Omuchina. Oluvuuvumo lugamba nti emisambwa gyasooka kubalemesa era bano baali mu okulukuba ne basooka badduka okumala emyaka ng'ebiri, naye oluvannyuma baakomawo nga bayambibwaka ab'omu nju bennyini ab'omu nju y'Abatebandeke ne babayambako okukola emikolo egyayamba okukkakkanya emisambwa n'ogisengula nti bagivunvubike basobole okwasa olusozi luno, era baamaliriza ne balwasa. Kati olwo lwe mulaba luwedde, oluddako lwe luno lwennyimiriddeko nga n'amaanyi g'Amagye gatuuse dda mu kitundu okusobozesa abalukuba okusobola okulukuba. Waliwo ebyogerwa abatuuze kwani gwe bateebereza okuba emabega wa kampuni zino zonna, era abajja babakuba emiggo babagamba mu bigambo mbu bano be bannyiniyo. Ono nno simulinaako obujulizi, mpulira bigambo by'abantu bye boogera kuba nabo babibagambibwa abo abajja okubanyigiriza okubagoba ku ttaka basobole okulyefuniramu ssente nga bo tebabaliiridde. Kirufu kampuni yasale musale. Mu obujulizi mwabujjawa. Obujulizi? Ne yasooka yali ye. Bwe batusibya kaka. Abasajja abo bakulu beddeko. Bwe batusibya kakunda abantu ado mu China basuzuka mu China akole ebintu byamu batusasule tuvewa. Fa abamwana obululu tatufa. Kati fe tukole ki? Sikirabeera nange. Mbona arwana n'omusirikale munnange Munnayuganda munnange. Kinaabusanyusa. Batugamba nti kampuni yasalimusa. Niade salimusa leo yabeera ndi yasalimusa gyali kuzaata. Watu abeerako nayo. Mpulira. Kati baba boogera abagamba nti yasalimusa leba mubinako obujulizi. Tulinako obujulizi tuwulira buwulizi. Era tutumulabangako. Oba kyerimbika mu bwerimbisi. Kaakati waliwo Bannayuganda abagenda bagamba waliwo ekyewuunyisa kankibanyumize, eno emboozi kansooke ngiyiseewo nga bwe tugenda mu maaso. Oluvannyuma lw'okuba nti ssente nnyingi zitambula era nga kye neekakasa ab'olulyo olulangira oluviira ddala mu lulyo ffe bannannyini Bwakabaka abakopi lwe tulwanirira okusigala nga lutambula, bano bagamba baafuna obuwumbi na buwumbi bwa ssente okutunda ettaka. Abaasooka be nawulirako mu mboozi abaali eri ku lwa Tebandeke baafuna buswazi nga n'abamu baabuzimbamu obuyumba, gye nali gwe nawulirawo yafuna oba miliyoni nga 2 n'ennyumba yamulema okuzimba. Kaakati kambawe ebigambo by'okunoonyereza bye nasanze. Waliwo abantu ab'olukujjukujju abagenda mu kino ekifo nti olusozi lwa Kimereebumera luno waliwo abaaluguze era ne balulamba. Kaakati bano bagenda bayita mu batuuze nga babagamba nti baagala babaguleko amayumba gaabwe. Bagabagulako ssente mmeka? Bajja mu nnimiro yo oba yiika nnamba ya lumonde ne bakuwaamu emitwalo 5 oba emitwalo 10 kubanga abantu abaliyo abanaku abamu baagalamu ku ssente. Kitegeezebwa nti basuubiza abantu nga bw'oba olina yiika bagigula emitwalo 5. Bwe bamala okugigula tebakugobaawo osigalawo, wabula oggibwako obuyinza bw'okwetegeerera era bakulekera ekiragiro nti eyagula ejjinja liri erigenda okkubibwa bw'alijja omugambe nti wano si wawo wange
ng'oyo ali mu kukikola yeeteekerateekera okulya ssente obuwanana ezirina okuba nga ze ziriyirirwa abantu abalina okubeera ku ttaka kuno n'ebyabwe, nti yasooka abaweemu ssente alugula bw'alijja yabeere ng'aziwaye, era nti bw'okkiriza musayininga ekiwandiiko bwe zibayiika nnya n'akuwa $50,000 emirundi ena ze $2,000,000, ate bw'asanga ekibangiriza ekikalu akkirizibwa okukizimbamu akayumba ye kaayagadde, kino nga kiteeberezebwa nti ako kaaliraga abajja okuliirira bamuwe ssente buwanana. Kakati mu ttaka lyazimbamu n'okkoleramu ky'oyagala. Kino kigambibwa nti mu lubiri lwa Kimera Bumera yeewali ewakubwa enkiiko mbwe ebintu bino okuteesebwa era ng'ababikulira be bassentebe b'ebyalo okuva ku LC1 ne LC eziddako. Bangi nnyo bagenze Wakiso ku disitulikiti ey'eby'ettaka okwekubira enduulu ku ki ekigenda okubatuukako, naye abasinga tebatuuka. Ng'oyo yekka alina ssente ne bano abali mu kkuba olubiri luno baazingako dda ne disitulikiti tekyayogera. N'ababuuziza lwaki tebaddukira ew'ababaka ba paalamenti ne baŋŋamba owaabwe Sseggona yajjayo bbanga liyise ng'olwa Tebandeke lukubibwa dda, n'abagamba tebaamugamba bakkiriza obusente butono okuva olutaddanga kuwuliriza nsonga z'abantu baakulembera. Kaakati ono ayita mu bantu ng'abagamba nti nno gwe kkiriza nkugula $10,000, $20,000 okusinziira bw'akusanze mu nfaananayo we wayina okukkirizisa olekewo eby'obugagga byo osobole okuba nti akulekawo. Oli bw'alijja omugambe ti ennyumba si yange ya gundi ye bamuwe ssente gwe nga yakuwa obuswazi. Abatuuze ab'enjawulo be twogeddeko mu bifaananyi abamu tebakkiriza kulabikira mu bifaananyi, boogedde n'amaloboozi era batuwadde emboozi mu bujjuvu. Nkaabira oluli olulangira Ssaako n'abo mwenna abasazeewo okutunda olusozi lw'Obwakabaka. Kuno kwe kuli ebyobuwangwa ebyakolebwa ne kwaliko Ssebufu Wango, Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, nga ku mboozi ez'ekyamaze nawulira waliwo n'ebyali biganye okutambula ku lusozi Naggalabi ne wabaawo ekikolebwa ku nsozi zino ze mulaba zimenyebwa eri ne bisobola okutambula. Ebyo nabiwulira nnoonyereza era saabifulumya, byasigala mu nze ng'omuntu afulumyako ebitono n'ensigalamukko n'emmizi, era ng'ayagala Obwakabaka n'obutatuswaza nnyo wabula by'okoma obutayogera, ate bino byo bisigala bigenda mu maaso. Nga sinnaba kukola kintu kyonna kankulage kuba olusozi lwa Ssekabaka Kimera Bumera nalulinnye, era kankulage ebimu ku bintu engeri gye lufaanana. Abantu abataputa ebyobuwangwa musobola okunnyambako okulaga obubonero obw'enjawulo bwe mbalaze ku kamera n'ennambiko omuli ebyobuwangwa. Katutambule mpola nga tulambula olusozi luno okuva wansi gye lutandikira, ate mbeere nga nnyingirira mu batuuze bababuulira eby'enjawulo n'amaloboozi ag'okunoonyereza ag'enjawulo ge nasobodde okutuukako nga mbuuza abatuuze mu eri eno biki bye bayitamu. Ntegeezeddwa nti nno bwe baba nga banaayasa amayinja amaloboozi ago g'owulira tegakoma misana kiro. Ennyumba z'abantu amayinja gakikuka ne gazikuba, nga mu kusooka kampuni nti eyasooka seena eriwo, yasooka n'ebawaayo ku busente era n'ebateerawo n'emmotoka, nga bwe baba banaayasa Ejjinja bayiwa Amagye ne babawo emmotoka ne zibavuga ne zibatwala mu byalo ebyewala. Bwe bamala okwasa oba ssaawa mmeka ne mulyoka mukomawo. Kakati eno kampuni ya bujoozi eyiwa Buyimagye ne gakuba abantu nga naye bakusanga ng'oli emmere bayingira buyingizi mu nnyumba ne bakusikayo, ate nga kirumirizibwa abatuuze nti abasirikale abajja baba batamiivu. Bano bakozesa emmundu mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, anti batuuka mu bantu ne bazikookinga. Emuggo bwe gugaana ng'akookinga emmundu simanyi ki kye baba bategeeza. Bino byonna mbijje mu bujulizi bw'abantu. Kaakati kasita basiba oluwuzi nti basiba ate gye batera okugenda ssaawa eno tebabagulanga. Amayumba gatandise okumenyebwa ng'agatanaba kumenyebwa n'enjatika mweziri, emiggo misana kiro na ttuntu, ate era mu ngeri y'enjawulo n'emmotoka tezikyaliwo kati okwata bwana bwo n'odduka. Ebisolo mu kitundu kino bivaamu amawako, ebibala tebikyabala olw'olufufugge lw'olaba, era mu nsaasiro olubbawo ekifaananyi ky'omubbanga ekifaanana bwe kityo nkukakasa buli we baasa amayinja embeera y'olufufugge teyinza kukukkiriza yadde okuteeka kamera mu bbanga. Byonna by'olaba bijjuddemu lufufugge.
Kaakati enfuufu ne chemicals eziva mu kubaluka kwa bbomu ze ziyingira era ze zisibwa mu kitundu kino nga n'omukka ogusibwayo si mutegeevu era si mutebenkevu ate si mulongoofu. Kaakati ab'ebyobuwangwa mulina okwegattibwako ab'ebyobutonde mugende mu kitundu ky'Ebundeke, Ssaako, Ebumeera n'ebitundu ebiriraanyeewo ndowooza n'abeebaka banaababuulira. Kaakati kankuteereko obubaka bw'abatuuze oluvannyuma lw'ebyo bye muwulidde ate mutegeere byo biki abatuuze bye bagamba. Kino omuyindi yagamba ngakwata bifo bwana abagula entikufu bagenda okujja awo fenna amaze okutukwata ng'abo agwadde akasente fenna tupangisiza ebifo ebyo ate nga tusigaddewo naye akafo kaba kasiganzewo nga tekalimu nnyumba ate kasobola okukazimbamu ennyumba nga tesigalamu buyiyo kisoboka. Bw'ajja nasanga ewantu wali nnyumba ng'agamba eyo yiye asobola okuzimbawo nga ye kubanga bayakuwa kati kasente okupangisa ennyumba yo nga gipangisiza ate akafo komusigaza akakalu kazimbemu ennyumba musobola okubamu abakozi tegeeza mbu sigale mu bali bavudde ebbanga mu maaso abantu basigala bawo. Kati wano we yajja bagamba atya nti omuntu bw'oba n'ennyumba yo agikupangisaako ate n'ogisigalamu ng'ate yo ekyo kikola kitya? Kati mwe mwasalawo mutya abatuuze? Baani ababayita muyindi bannayuganda? Chairman yajja kugamba ensonga eyo batuyita omuyindi n'atugamba oli wa kampuni eyo atunyonyola ensonga eyo tugamba tekisoboka. Kyakale bagenda bamu nga bayita ebbali okukola ki kati oli mu nnyaanya zo bwe banaakugobawo naddawa ate nnyina gye nadda tuli nga abaleka obugwira naye nga wano wo bulijjo woolima si wange kubanga siinaawo kibanja ttaka lya Kabaka olikuuma singa oli abanga nga bonaagamba okulimako emmere oliisa famire yo omuyindi agenda okugoba oli ayagamba nti yagulawo olinako kokoze eki ng'olinawo koofunyeyo kale katukuleko okole naye wasiza otya muzeeyi? Gye tuli ssebo bwakedde ssebo. Ekyalo ekyo kino bakiyita ani? Bumera. Batwawulidde bagenda Basenda nti babagobyewo. Ensonga zino ziri zitya? Ensonga zino Abachina bajja wano ne batugamba nti twagala mita 2 okuva ku kkubo okudda emabega wamu nga mwetufe tuvunaanyizibwawo okubira ddala eri nga Ejjinja gye liva okutuuka ku lubiri lwa Naalinnya luno tuliko Olw'Embeera Muvule. Abatuuze nesooka ne tugaana nti ekyo temugambye tukola ki tetukyagadde n'okuva olwo tebaddanga wano bakubiri nga batugamba tumujja bakuba enkiiko batuyita mu nkiiko egyo tugaana okugenda mu nkiiko ezo baagala batuwembwe esente tusobole okuba nti tuvaawo wano efe tetukkiriza nakyo. Naye kati tulabe basiba ettaka lyonna nga batandika okusiba ebikondo era batandise okusiba eri okuva gye mugenda okugenda nga mujja kulaba ebinya bye basimye tebanaba kubisuulamu ki bikondo byabwe. Naye kati babasasudde tebanaba kubisasula wano era mu kusooka mita zaabwe ebibiri baakoma abantu basasulako baakoma eri wano batugobaganyawo terina muntu basasulako nadde 10 batuka ekiseera ekyokuba ejjinja tebatuwaako. Kati bwe babeera bakuba amayinja eri waggulu mbeera ki gye muyitamu? Tufune amayumba gaffe okosebwa ensolo zaffe okuteteganyizibwa enkoko obutalula magi embizi okugwamu agwako n'ensolo zonna n'emmere yaffe olufeefufe gino luva mu kyuma lutonoonera mugogo lumonde nekebera amatooke gafumbula langa lyakavaayo bweriti emmere eyonooneka ate amayumba gammwe gano gajjako kulwaka negajjako enjatika ekirala Ejjinja libanga lisituse ligwa ku bbaati
wajja ekituli naye leero kusanga liyinza okukosa obulamu bwo ne buvaawo mazima naye tutegeddeko nti ettaka lino lya Kabaka ettaka lya Kabaka mwali mufunyeeko omukungu wa Kabaka yina najja okulambula ku batuuze ku bantu ba Ssaabasajja tufunangako naddoomu ngaye enkiiko zikubwa ku lubiri eyo ne batukubira enkiiko ku lubiri tugenda netuvaayo mu lubiri eyo nga enkiiko bagamba naalinnya baaguza abachina eka 13 eka 13 zebaabaguza oba eri ku ntiiko tukifuna wano kati mu abatuuze tebaabafaako tebaatufaako naddaakamu kati simanyi temuddukirangako bawa chairman oba waani chairman tuddukirangako wa chairman naye kuliko olubiri luli akakiiko ke twalonda ng'abatuuze akatuyita netugenda wa netugenda netukunganira ku lubiri okwo ne bagamba tutuukiriza ettaka lya lubiri luno okola ki tugenda pozi tujja kuddamu naalinyangaze tufune engeri yaki n'okuddamu okuwa busuulu nga bwe kyali kubanga busuulu bwe bamweyimiriza okumala ebbanga nga lya myaka 10 n'omusobi mu maaso kati tufunangayo omuntu avanga mu Bwakabaka bwa Buganda eminjo najja nagamba ti bannaye mutuddemu buki tuddemu tutuwa obusuulu kyali kiri wano ku ttaka yabo mwasize muti mujebaleko njagala kutegeera embeera eno gye muli mu kwasa amayinja ago embeera abachina batubonyabonya nnyo ddala abasirikale baabwe batukima waka kumpi mu nnyumba nga tonneetegekera tolidde nakulya ne babafulumya emisinde bajja n'emiggo nga baagala tukuba bukubi abasirikale bakyayina abasirikale bakozi b'abachina bo baddugavu ngaffe kati baba bakola batya bwe baba bagenda okwasa ejjinja mulina okuva mu mayumba bwe kiri balina okubagobamu naye babasangamu nga balangiridde edda nti muveewo ne babasangawo ne mu nju babula kujjamu kati babagobamu ssaawa mmeka oba balina essaawa ze bagaa nti ku ssaawa 5 oba ku ssaawa 8 oba ku ssaawa 6 batera tugoba musanvu ejjinja ne balyasi omusawa nga 8 ogw'emisana naye kati ng'ate si kirungi kuba tebatusasula batuleka eri batuleka eno kati eri gye basasula baligobye abeeri ne batuleka eno ngate kuba batulekayo nga tetulina mugaso so tebabasasula mu mbeera mpuliddeyo nti kampuni eyasooka eya bagita CCEC nti yo yagenda ewa abantu ssente nti yabawasasula ssente bo baasa amayinja gaabwe kampuni eyasooka yabala mitaazi zaabwe gezaako gye basasula batusasula kituufu babasasula ne babalira ebintu byo eyasooka nga seeno nekusasula nekubala ebintu byo nekusasula yo negenda ati bana bazze nibabala mita zaabwe zaabwe ate gezaakoma nibasasula abo ati fa beeno tubonaabona lwa Miggo nze juzi bayasize Ejjinja bayasize Ejjinja kosa lwakuna bansanga wali nga njulira mwana emmere kumuwa emmere n'Emiggo ne ginfuutula mu nju kasirikale kajja naye ngagamba muna erinda munkole ki obongo linda mpo omwana emmere mpe omwana emmere Ejjinja terina bakwasi otugoba sawa zino Ejjinja gya sawa munda ogenda tuka wali gyosi bakakuwa nga natuuse ate nekirala nze temwasasula lwaki ongoba n'Emiggo so batugambire kabachina batutereezeemu naye ettaka lino lye muliko bagamba lya Kabaka ettaka lya Kabaka ate lwaki bantu bebakuba Emiggo ati nange kyekinsobera ettaka baba lya Kabaka lwaki basasula abalala ate ffe ne batuleka ate ffe nanga tuyitivu ensonga yeemu ebintu byaffe ensolo tetukyakola tetukyaluka Ejjinja bwerikolwa nga zivaamu eki embuto tetukyafuna ensi emmere yaffe tetukyalya mmere omuka bwasa Ejjinja omuka gwonoona buki gwonoona butonde abaana baffe banuusa ki endwadde kati tumanyi kyakola tebabagamba kuvaawo nti bamugende mugire batugoba ffe kugenda wali tibo baasa Ejjinja gyabwe bwetumalulirwa mu maka gaffe ekyo omuka gutisa bubi abaana baffe balwala bukedde embizi zaffe empunu eki byonna titumanyi nakoma batugamba bakera ku makya ne bayiwa amagye wano ne gabagamba mugende amagye balinga baleeta barakisi yaabwe yonna wano amagye gabo gamanyi osobola oleeta mu bantu babulijjo oli tetema amagye
bajja abatamidde abasinga juzi katendo ali n'omusirikale mutemeko omutwe kubanga nali nejjambi we yansanga awo nali mufumbira nejjambi ajja n'omugo gwe atugoba nemugamba ng'atamidde yali atamidde n'akokinga emundu ye nemugamba geza oliko oba tomanyi mateeka gaki gemundu gwe mundu osobola okikokinga mu bantu ba bulijjo omuntu omusanze mu kiyungu kye afumbira abaana b'emmere ali lindako omuntu omugobe ejjinja lyamu terinaba omuntu omugobe bulinga amaze kulya awo agende kubanga n'ekisooka tewamusasula ti kyekimudusa sente zoze wamu waliwo abatuuze abaŋŋambye newankubadde ettaka lya Kabaka nti bawulira abantu babagamba nti kampuni ya Salimusale kituufu kampuni ya Salimusale mu obujulizi mwabujjawa obujulizi naye yasooka yali ye bwatusibyako akani abasajja abo bakulu beddeko bebo batusibeka kundi abantu ate muchina basusuza muchina akola ebintu byamu fe abamu n'obululu tatufa kati fe tukole ki sikiraba era nange bwe narwana n'omusirikale munnange Munnayuganda munnange kinaabusanyusa batusasule tuve kati baŋŋambye bajjanga ne bapima nga bakugamba muyiika bakuwamu emitwalo 5 n'ekirala olina hiikayo nga hiika zobiri ajja n'akugamba jagala kusasula ennyumba yo yokka ogiwuliriza emyezi meka emitwalo 10 buli mwezi gweoveewo ye talina kyakolerawo ye yakugamba oba oyagala kujjawo emmere eyiyo y'okulya ye olina kubuuza olukusa kimunaye muchina ngenezi yeye emmere kirwakuba wampa emitwalo 10 ati gye gyayagala kutulimbirako agambe buli mwezi batuweyo emitwalo 10 yoba yerenti yabanga mupangisa waffe ko muntu yegulira kundi poroti ye ekyo kijja ekyo tekikola mitwalo 10 olekawo ennyumba yo ojamuzikwebaka naye ekyokulya oba oyagala kubirawo buloka naddala kati abekyalo buloka yetuwamusendeka buulamu naye olina okusooka kumusaba kolaki olukusa kubawo buloka okay bannange kati simanyi olina gwoyagala okusaba obuyambi oba embeera etereere awo mama nabanje yalina yatubeererawo ajja yaduukirira abantu be muna tuli bubi mama nabanje yawulire deposit yafe aliwulire oyo pulezidenti we wadde pulezidenti we ali abuliseeta atulekemu wadde gyetuva mazima mama nabanje yatulekire bonna bweri newankubadde eri waliyo seggona bagambye waliyo seggona bali basente olwasooka bamugamba kuba siroya bayagala kumudukira gyatu akoleki ngabo manyiro oyo atujulirize atuyambeko ofa nga abatuuze be yabuliro wabamu akasente n'alya tayadda alinafe tulyeno tulwana n'obulwadde n'embeera baŋŋambye olufu bwe lugira kuno lukwata olufu bwekuba ejjinja olufu bonna abaana banuusa obulwadde bonna nga bumanyi obulwadde omu bwegundi eyo boma gye bakubirawo oyo n'abaana baliawo tutalwadi tafubirawo tetusaba ajja nabanja gyabagambe batusasule sente zaffe batubalirire ebyaffe mubaviire akuba ejjinja lyabwe tetubalikuuza kubanga tusobola kulemesa gavumenti yo bajje batuwe sente zaffe mazima kale ssebo katubasabire anagula wano naye nga nakamala kugulawo haitaka kabanga katono ne batugamba wano abantu bemwagula wa Kabaka ettaka lya bwa Kabaka tulina okuba nga tulina obusulu bwe tuwaayo mu bwa Kabaka lyabarangira naye twagenze okuwulira amawulire nti Ejjinja twagula ku Lusozi bwe twagula kubanga luliko Ejjinja baagala tusenda naye ne batugamba kubanga bagenda kuyitamu ne bagamba tulina okuba bajja kujja batubalire abale ebintu bye tulinawo batuwe tuveewo kati babawadde tebanatuwa kubanga tebanabala twawulidde nti nno bagenda kubasenda wano babajjewo simanyi mbeera ki gye muyitamu olwaki ekirombe ky'abakyayina kino ye bo bakyayina oba si bakyayina naye bwe bajja ne bakugamba bakugwako olugu ne bagamba twagala wano baagala wano okukubo wano
kati nga bakugamba twagala kubalira tukusasula emyaka 2 mita 2 mita ezaabiri nga bakugamba bakubuuza twagala mita 2 naye mita 2 zimalawo ekitundu kino kyonna okwambuka paka eri wamudekozeeko kati wano wansi we tuli baba batusira kati bagenda tusira akatimba tuba tugenda kuyitawo okudda mu banja byaffe nga tubabuuza mutugulira ddala oba nti kutubabalira balizi tetugula beki abakyayina tetugula bibanja byammwe kati nga babagulira ki bo muveewo mukole muti tuveewo ati bagala okusira akatimba wano naye nga bba ensonga gye bawa bagamba olusozi luno lutuliko olwakabaka lwatuli nga baagala basibe wano tubawe obuyinza bakuku bananyini bifo wetuli tubawe obuyinza bano abaagula luno olusozi luno olweddako luno kampuni eno eyokugire mu bbo sasule bbo abagula baagala kampuni wejja bo bebeewa sente abaagula bano abakadde abaliwo baagala bano abaagula luno olupya bawe bo sente baliwo sente obutaliyo kubaleki bwojja baba baagala kuwa kyenkana ki bagaba sente meka kati fe baatugamba nti yiikeemu batuwamu yiikeemu 5,000 yika mitwalo ameka kati gwe nyumba y'abaana be eri ku bugazi bwenkanawo ennyumba y'abaana bange ziri 3 anti ngamba ku ttaka kwe muli lye mwagula tuli kuyikanya kitegeeza baali bakuwaayo obukadde 2 gwoveeko kuba bwe baba bakuwa 5 emirundi ena ziba bukadde 2 naye embeera ki gye muyitamu mbeera mbi nnyo so bifa bazaatise ebibala tulina ebibala emiti ffene tabala kedo tateekako ebisolo enkoko tezizaala buli kimu buli ekizaala buli ekibeera n'olubuto amawako tezivaamu buli kimu kyonna embeera mbi ddala bwe baba bagenda okwasa amayinja ki ekibaawo majje ge gatujjawo amagye bw'ogaanirawo n'emboko zivu batukuba n'ogaanirawo nga bajja nga bagafuluma ngera n'okulwaza okufa singa ogaanirawo tebaba wapo baka nti tujja kujja enkya muveewo bo bayiika buyisi balanga eggulo limu naye oluusi ekiseera bw'okeera ku makya oba okyafumbira abaana okyategekategeka okufumbira abaana bo emmere nga tennaba kujja nga bajja nga bakugamba waawo weyongereyo ejjinja ligenda kubwatuka bwirawo dda naye nga amagye ge gajja ne gatujjawo kati abaana obakola otya nga amagye gazze abaana mbakwata ne mbasitula ne tudduka ne tugenda ng'era olubeera tubeera kulikulinga abali mu ssemataka tudduka ne tuvaawo ne tugera ne tweyogera mu bifo ebirala ng'embeera si nnungi n'embeera mbi ddala embeera ebayiseemu bani be mulowooza abakiri emabega bani be muwulira abali mu kubagobawo ng'oggyeko bino bacyayina bajapani baki kati bali balagira abasirikale be baaweebwa abacyayina balagira abasirikale be baaweebwa nti mugende mugobeewo abantu tugenda kwasanja babalagira ne bajja batugobawo nibatulisa ejjinja lyabwe bagambye kampuni eyasooka yali yo yabawaayo ku ssente kampuni eyasooka yatuwaayoko ku ssente etusasula kubanga yo yagamba nti basasula mita 5 basasula okukoma ku mita 5 era baabalirira abantu wano tutudde ku jjinja kwennyini kukirondo kwennyini kwetutudde olufufuge lwonna bwe lujja obutwa bwe baasa obw'ejjinja bwonna bugwera ku ndagala ze tusaanisa emmere obwo embeera mbi mazima tetuli bulungi n'akamu kati ani gwe muyinza okukubira omulanga kuba tutegedde ettaka lya Kabaka mwali mufunyeeyo oba mukungu yenna kuva Mmengo oba ani najja alabe abalambuleko mu embeera gye mulimu omukungu yandibadde tetufunanga mukungu yenna ajja atulambula atulabe nti embeera abantu bangeneeti tetumuyine ki ekyamazima naye ng'osanga yandibadde omubaka wakusegona yandize n'alaba embeera gye tukozeeki gye mulimu kubanga ebiseera ejjinja liri eryasooka bali abakyala ne gambye abasooka yajja yatukwata mistake nti ffe twakola ensobi ne tukwata ssente eki tono n'atugamba nti olwo ate mukwata nga mumpitanga nejja nekola ki nange nembeerawo nensobola okukola ki naye ku luno tuli mu mbeera nzibu kuba kimanyi nti oba abakulu bekikwatako bamuyita simanyi naye tetumulabanga okuva lwe batandika okwasa bagenda mu lwaka mulamba kugenda kwolooba gwa kusatu tetulina muntu yenna yali avudde nti atulwanira olw'ekintu kimu
era bwe twayogerako ne batugamba nti twekalakaasa ne tufuna looya gwe twafuna lwaki teyatuyamba abalala ababikolera ababirimu abamuyiri abakyemani ababirimu abalala be balonda obukiiko naye tetulina muntu yenna kuba bwe twawozako tubagamba naye tetuli mufuzi lwaki temwatuyintabi lwaki temwatupima ne batugamba nti tebasasula mmere tebasasula ki wabula basobola okujja baba bakuyambye basobola okusasula awo kayumbako woolyawo naye bo tebabala mmere tebabala bibala naye ng'ate eri kapule yasooka yajja n'etubala ebibala byaffe n'ebiki ebibala ebyo ebimulisa n'ebibala byonna n'etusasula naye eno teyatugombera dolwata tuli mu mbeera ezibu omukka olufufuge lwonna bwe lujja bwe lutugweramu mu luzzi oluzzi lwonna lwe tuseneko amazzi olufufuge lwereere mbeera mbi nnyo mazima mbeera si ya mulembe mwoga avunda baatugamba nti emmere bwevunda tugisime tugiteeke mu kakutiya tugitwale tugibalage baleke bajje batusasule bwe batubayogera bakugwa mukyayina oba balina abaddugavu abababeerako nti emmere bwevunda tugiteeke mu kakutiya tugitwale bagitusasule nemaze kuvunda nezo embizi zange zifa ebintu byange nebyonooneka nesika n'ennyumba yayatika erimu olwatika wano muludda wano waliwo olwatika yayatika naye ndo ndujja ne tubalaga wano nga bazze okutugamba tisimanyi batusasula batukolaki tubagamba mulaba ennyumba nebagikuba ebifaananyi nebagitwala ekimu embeera si ya mulembe mazima mbeera mbi nnyo buli omu alina obulumi bwe buli omu singa oba omutuukirize buli omu alina embeera gyayisibwamu basula bakolokota ejjinja paka budde kukyabasa ne bireekaana ekiro omusula mugugumuka mu mayumba we mbamutu ete embeera gye buli Amagye kubakuba Miggo batukuba era bw'ogaanirawo bajja ne bakukuba olina ovaawo nga bagenda okwasa ababakuba Bachina Bannayuganda baddugavu Uganda naye baamaze balagirwa bulagirwa kubanga bali bakolera nabo bakama baabo mukama wo kyakulagira ky'onokola kyokola tuuka okwasajja nga babagamba mugende mugobeewo abantu essaawa zikoze eki singa ogezaako okugaanirawo bakukubirawo ekyamazima tosagaanawo ne batakukuba era bakukuba ng'ogebakukuba singa otuluma tebatusasula zeyi wasiza otya ssebo bulungi ssebo ssebo ekali ssebo embeera ki eri mu kitundu embeera eriwo bo bannaffe bano bagamba nze omwezi gwokusatu nabadde omu ku be basasuddeyo kati akasente nga baliizinga mwaka mulamba era sirina buzibu era siremesa gavumenti naye bo kye bagamba baagala kusasula ki liizi nti bakola liizi mwaka gumu oba ebiri oveewo naye kaakati mu kuvaawo ng'ezo sente ze baba bakuwadde oba bukadde bubiri kati nze ku myaka gyange 6 mba sikyasobola kupangisa ki oveewo ng'ojja kudda bagamba nti buli mwaka bajja sasulanga mwaka bwe batyo bwe bagamba ogenda opangise mbw'ogenda opangise ennyumba owulidde kati ku myaka 6 gye nnina mba sikyasobola kupangisa ki nyumba nze njagala omukyayina akole ki ajje tuteese aŋŋambe njagala kozesa kifo kyo tutegeragane nina n'emmere yange nina emiti gy'ebibala wano vakedo ne emiti gye ya 24 era egimu ogiraba gino gyenasimba gyetolodde ninaffe n'emiti 3 ebyo bibala bambalirire emiti gyange gy'ebibala amapaapaali bambalirire enju yange nava mu kibuga nga nzize kuzimba wano era olaba nali ntandise okuntira ennyumba bw'erina okubeera ne nalema olw'abakyala kati nze kyenjagala njagala bwe baba bazze tuteese bulungi bampe ssente ze tuba tutegeraganyeko nazo nveewo okusinga okuŋŋamba mbu tukuwa bukadde bubiri ogenda opangisa okumala emyaka 2 ate tulyoke tukwongere kamukamu okumala omwaka nze kyenjagala kyokka mbeera ki gye muyitamu wano mu kuleekaana mayinja era obiwulira naawe owulira masiima bagamba futi nze bwe baapima pima futi 2 ne bituuka wano baakwatako wano bweba eno ne balekayo ne bampayo akakadde kamu mu emitwalo 9 mu 15 zokka mu mwaka mulamba naye ng'eno baalekayo n'ebirenkana bituyitiriddeko n'enfuufu eyitiridde nti ava muli akola ki atuyitiriddeko era ebirime bino bw'oba weetegereza kati olaba muwogo oyo seminti mwereero olaba kati byonoonye emmere
naye ffe ng'abekyalo tetuli mu nteekateeka ya kulemesa gavumenti kukola ki kukola byayo naye omuchina ye atuyamba tusasule bulungi naye twategeddeko nti nettaka lya kabaka nettaka lya bwakabaka kati bo gye bagamba waliwo nti oba ne bannaabwe abajja abala abaagula olusozi olwo kati bo baagala kuliizinga ku kkubo bwe bati baliizinge bakole ki ate ffe tusigale munda okitegeera ekyo kye baliko nti baliizinga ab'oku kkubo babawe sente kati bali bwe baba bazze abaagula luno babulweko we bayita bwe tutyo bwe twali mu miitingi bwe baagamba waliwo abaagula olulala waliwo nti abaagula luno lwa Buganda kati bano baagala kusiba bali baleme kunoonya baba bazze bamale kulaba bo balyoke bategeeragane babaliizinga ekitegeeza abagula bannayuganda abaagala okubawa sente bannayuganda awo tetumanyi kubanga bw'oŋŋamba nti bano baagala kulemesa baagula luli bo basooke kusasula bo bwe yatugamba kuba nina ne recording bwe twali mu lukiiko yagamba eriyo kampani ezijja naye kaakati yayagala aliizinga abantu bano abali ku kkubo bwe bati bali bagenda okujja nga yamaze okuliizinga kati bwe baba baagala okola emirimu gyabwe basooke muwa sente kumulaba bamuwe sente nga maliriza ekitundu kino kyembajjidde mu pulogulaamu engazi eno kiki ekisigalidde ekimu ku bisigalidde kati kwe kulindirira Ssaabasajja Kabaka omwana wa Muteesa ayingire mu nsonga z'abantu beezo z'alabye era ensonga ennene ez'ennono ez'obujjajja bwaffe abakulira abantu abakuba emiggo ssaako n'amaloboozi g'abantu nga bwe mugawulidde gonna galindiridde omuteregga abeere ng'akola ku nsonga kyogerwa nti abo ab'olulyo bennyini ate be beefubiridde nze Ssaabasajja Kabaka najja ne nnoonyereza nga bino ebisinga bitunuulirwa okuttattana olulyo lwe ssaako n'obukulembeze bwe nga ku myaka ogwa 36 ku kiwuku atudde nga Kabaka owa 36 Bassekabaka bamukaabira kutereeza kigambibwa nti bannabyabuwangwa nammwe mwe musigalidde ate mwe sibasaasira mwe musigalidde kukaaba bukaabi mukaaba agajjulujjulu kuba ennambiko z'ennono ze mulina okwebuuzaako mu maanyi amazaali agabayambako okukuuma ebyobuwangwa n'ennono abasigadde babisange bino bitundiddwa era bitundiddwa abo bennyini be mukuumira ensonga zino kino kirowoozo ng'omuzeeyi omu gwe ntaddeko wano bwe yaŋŋambye nti nange kennyini nzikiriza nga kanka kapita Saalo ng'omusasi nti si kirungi kulemesa nkulaakulana ya ggwanga kuba nange enguuddo ennungi nzaagala amafakitole ngaagala abaana bange mwe balikola naye ate sikkiriziganya na kusaanyaawo ebyo ebyobuwangwa ebitulaga ensibuko zaffe ebisomebwako n'abaana baffe nga byali badde byakuyigiriza birungi eri obuwangwa bw'ensi yaffe tusobola okunoonyayo ebirala ebitaliiko nnambiko za Bwakabaka ekirala ebintu bino byogerwa mu butonde bwabyo nga singa tubisaanyizaawo tetumanyi lwaki byerambika mu mbeera eyo kale enteekateeka obwongo bwange okukkiriza nti enkulaakulana nnungi naye ate enkulaakulanya esaanyaawo n'enkulaakulanya ebonyaabonya simanyi bw'okulaakulanya abantu ng'okulembeza Miggo ensi ezitusingako okulaakulana zikola amateeka amalongoofu n'abatuuze ne baba nga bamputtu ne bagawuliriza ate era tebakola kumenya awatali kuliyirira mufeeyo nnyo ku baana abato be mulabye mu vidiyo zino ssaako n'abazadde baabwe obuyumba obutali mu mbeera zammwe abamenya ebintu bino ssaako n'abagwira okumanyiira ebyobuwangwa si birungi kyokka ng'ate amayinja mangi ssaako n'ebifo eby'enjawulo ebisobola okuvaamu akasente akalabirira abalangira n'abambejja awatali kusaanyaawo ebyo muligamba ki abaana bammwe abaana mwe bagenda kugamba ki nti baasikira ki kwe kusaanyaawo endyo zaffe ssaako n'obuteezuula tubungeete mu nsi zaffe mpagira enkulaakulana erambikiddwa obulungi ate etabonyaabonya wabula nkolimira abo mwenna abaagala okweyimba mu kusaanyaawo ensibuko okusaanyizaawo ddala obutasaanira biki bye tulina kwogera na kubuulira bazzukulu baffe ebyo bibadde ebirowoozo byange ebisembyeyo ng'omusasiro omukuŋŋaanya mu kitundu kya Ssebugenyi bwa Nsanafu ekyokusatu kino kyembajjidde ebundeke ssaako n'ebumera mu mbeera gye musanzeeyo mbalayirira mu bitundu ebiddako mugenda kuwulira ebyenjawulo ate nga mu ngeri ey'obwobuwangwa na wano nazuulawo okubba obuba bw'Obwakabaka ssaako n'ebintu eby'ennono
nga balaba bitembeya kubijja mu maanyi ga byabufuzi, abalala baagala byanfuna, abalala batunuulidde ensonga ezitaliimu nsa, ssaako okwegwanyiza n'okweyagaliza n'okwerwanyisa. Abalala amasiro ago baagafuula gakufuniramu ssente, era ng'ono afuniramu takkiriza munne kubaawo. Kakati bw'afunayo ez'abaleese oba tuliyita makula agatwalibwa wa Kabaka abantu nga balina bye basaba, ku nsozi zino kwe badde bafukamira abantu ne balongooka mu ngeri ey'omwoyo oba kiyite spirituality, ne baddayo nga basabye obujjajja bwabwe bubayambe. Kakati ebyo byonna bivuddewo. Mukaabe mwaziirane, naye mukomye okukaaba mubeewo kye mukolawo. Ogwange engumaze munindire mu kitundu kya Ssebugenyi bwa Nsanafu, yenze Ssaalongo Kanka Kapita. Kino kijja kuba kyakuna.